Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN-TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Agulumizibwe aweebwe ekitiibwa Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Naffe abantu yatutonda. Era kisa kye kyatukuumye n'okutuusa olunaku olwaleero. Yeebale akukuumye okuyita mu kiro n'akutuusa ku nkya lunaku olwaleero. Wasuza otya muganda wange? Wasuza otya mwannyinaze? Twebaza Katonda kubanga abadde wamu naffe okutuusa akaseera kano era tuwaddeyo omukisa omulala okubeera nti nno tujja mu maaso ge nga tunnaba kutandika lunaku ne tuyiga ekigambo kye ne tukeerera ku bigere bye. Erinnya lye lyebazibwe. Akubuzaako enkya lunaku olwaleero yenze Wilberforce Kisomba era nga yene essaawa ennungi gye tuyiga ekyokuyiga kyaffe eky'ensulo ey'enkya. Nolwekyo nkwanirizaako nnyo mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Mukama kuwa omukisa nga tuyigira wamu. Ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okulabula okw'Obulimba. Okulabula okw'Obulimba. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa otwagadde nnyo. N'enkya eyo yaleero tuzze mu maaso go tukusaba nga tugenda okuyiga otuyigirize. Otulungamye okutambulira mu kigambo kyo ate n'okukola nga bw'oyagala ku kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okulabula okw'Obulimba. Mu kitabo ekya Mubuulizi essula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri, Mubuulizi ssula ya kusatu olunyiriri lwa kubiri, genda wamu nange mu kitabo ekyo. Bayibuli egamba nti ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu, ekyo ekyasimbibwa. Olunyiriri lwe lugambe kandudde Mubuulizi essula 3 olunyiriri olw'okubiri. Ekiseera eky'okuzaalibwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu, ekyo ekyasimbibwa. Omutwe gugambye nti okulabula okw'Obulimba. Waliwo ebigambo ebikulu omuwandiisi byatuwa wano nti mu mwaka gwa 2018 mu January waliwo okulabula okwaweebwa mu ssaza erya Hawaii mu America. Essaza eryo nga okulabula kwali kugamba nti nno ekibuga ekyo oba essaza eryo lyali ligenda kukubibwamu ekikompola eky'omuzinga. Omuzinga gw'ekikompola gwali gugenda kukubibwa mu kibuga ekyo. Obubaka bwali bugamba nti entiisa ey'ekikompola ekya Minzayiro ekinaatera okukumwa ku Hawaii, noonya mangu obuddukiro. Kuno si kugezaamu, si kwegezaamu, bwe bubaka bwe bwali bugamba. Era bwaweerezebwa ku laadiyo ne TV ez'enjawulo mu ssaza lino ne ku ssimu zimuseereza zino ez'omu ngalo. Obubaka buno bwonna bwasaasanyizibwa mu ssaza lino erya Hawaii. Abantu baalabulwa basigale mu nnyumba zaabwe oba badduke embiro okunoonya gye balaga bave mu ssaza lino eno bwe baba nga balina obusobozi. Oba nga tebalina basigale mu nnyumba zaabwe. Wakati mu nnaku ez'okusika omuguwa wakati wa America ne North Korea, kyasuubirwa nti North Korea yali egenda kusuula ekikompola kino ekya Minzayiro ku ssaza lino erya Hawaii. Kyamazima okuzikiriza oba okuzikirira kw'obulamu n'ebintu byandibaddewo singa bwe kityo bwe kyali. Singa North Korea ekyamazima yali egenda kukasuka Minzayiro eno ku ssaza lino, wandibaddewo okuzikirira kw'obulamu n'ebintu ebirala bingi. Wabula omukozi
mu kitongole ekikola omukozi akola mu kitongole ekikola ku butyabaga ekya Hawaii Emergency Management Agency yaweereza alipoota eyo mu nsobi. Omukozi ono eyali akola mu kitongole kino ekya Hawaii Emergency Management Agency yali aweereza alipoota mu nsobi. Kirabika ng'omusajja yatabulwa olw'okwegezaamu okutaali mu nteekateeka okwakolebwa munda mu kitongole olwo, n'asuubira okwegezaamu okwo nti ddala kituufu eri eggwanga lya Amerika. Yali alowooza nti kuba kuno okwegezaamu kwakolebwa ekitongole kino kyennyini kye yali akolamu ekya Hawaii Emergency Management Agency, naye ye yali takitegeddeeko nga bwe baali bagenda okukola okwegezaamu. Kati ye yalowooza nti North Korea yegenda okuba ekikompula, n'olwekyo yafulumya alipoota mu nsobi, ate neeranda negenda ku leediyo, ku TV ne ku masimu. Abantu ebigambo bino ne bikola ki? Abagamba ebigambo bino ne bibatuukako, naye nga yali akikoze bambi mu nsobi. Ebitongole by'amawulire oluvannyuma byawa amawulire nti entiisa eyaddirira abagoba ba mmotoka n'ebidduka ebyenjawulo, entiisa yali nnyingi nnyo era abantu baali tebakyagoberera n'amateeka ga bidduka oluvannyuma we baamala okulangirira nti baali bagenda kusuula ekikompula ku ssaza lino. N'olwekyo obumenyi bw'amateeka bweyongera, abantu baali mu kweraliikirira kungi nnyo 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 olw'ebigambo bye baali bamaze okukola ki? Okuwulira. Obubaka obusambajja okulabula okw'amangu okwaweebwa tebwaweerezebwa okutuusa nga wayise eddakiika 13 oluvannyuma lw'okufulumizibwa kw'amawulire. Oluvannyuma n'abakulu mu Hawaii Emergency Management Agency ne bategeeza mu butongole nga bwe yabadde ensobi yaabwe nga wayiseewo eddakiika 38. N'olwekyo yali nsobi, naye bantu bagenda ogitegeera nga wayiseewo eddakiika 13 nti ddala yabadde ensobi, lipoota eyafulumiziddwa n'amawulire agasaasaanye. Ate n'ekitongole kino kyo kyayisaawo eddakiika 38 nakyo ne kigamba nedda yabadde ensobi, naye nga wabaddewo entiisa ey'amaanyi ennyo ebadde egenda mu maaso mu bantu, era abamu bakwata n'amasimu gaabwe ne batandika n'okubira ab'eŋŋanda zaabwe nga babagamba nti gwe mulundi gwaffe ogusembyeyo okubawulirizaako abaagalwa baabwe, kuba baali bamanyi nti bagenda kusuulibwamu ki? Baali bagenda kusuulibwamu ekikompola kino ekya mizayiro. Naye katuweebuuzeeko ekibuuzo, naye singa alipoota eyo yali ntuufu ng'ebikompola byayiibwa ku Hawaii, obulamu bw'abatuuze mu kitundu bwandituuse ku nkomerero yaabwo ku nsi? Singa kyali kituufu bandikozeewo ki? Abantu bandisobodde okugamba nti nafiira mu nsobi ey'okukkiriza, nafiira mu ssuubi ery'okukkiriza? Singa ebyo byonna byaliwo, ddala ki ekyandituuseewo ku bantu bano eno, newankubadde nga lipoota eyali eweereddwa mu nsobi? Mujjukire ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okulabula okw'Obulimba. Baawo okulabula, abantu beeteeketeeke beegalire mu nnyumba zaabwe, abasobola okudduka badduke okuva mu ssaza lino, naye obubaka buno bwali bwa bulimba. Ayongera maaso n'agamba ebigambo bino, lumu okulabula kulibeera kwa mazima. Mu butuufu wano okulabula okwali kuweereddwa bano eno kwali si kwa mazima, naye lumu tukimanyi ng'abakkiriza abayiga ekigambo kya Katonda nti okulabula kuliba kwa mazima. Okulabula okugenda mu maaso mu kiseera kino lumu kugenda kulabibwa nga ddala bwe kuli. Bwe kutalibeera
bwe kutabeera bikompola biriyinza okuba obulwadde bw'omutima oba akabenje k'emmotoka oba ekintu ekirala kyonna kyonna omuntu asobola okukola ki okuva mu bulamu bw'ensi eno. Okulabula lumu kusobola okubeera okwaki okw'amazima, kubeera kwa mazima. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abeefeso nga tutunuulira embeera efaanaganako bweti, ekyamazima Bayibuli erina okulabula okw'enjawulo kwetuwa. Wadde nga kuno okulabula kwe baali bawadde abantu bano ab'omu Wahi kwali si kutuufu, naye olumu okulabula kuno kubeera kwa mazima nti oluusi okufa kubaawo, obubenje bubaawo, accidents, omuntu n'afiirwa obulamu bwe, naye ekibuuzo ekibuuzibwa, ofiiridde mu ssuubi? Ogenda kufiira mu ssuubi ery'okuzuukira? Tutambulira wansi w'ekisiikirize eky'olumbe nga Zabbuli bw'egamba, Zabbuli 23, tutambulira mu kisiikirize eky'olumbe, era omulabe Setaani atulibutoola buli luuyi na luuyi, tutaayizibwa, naye tugenda kufa tutya mu mbeera ki mu obulamu bwaffe buyinza okuviirawo nga tukkiriza Yesu Kristo oba nga tufudde tetulina ssuubi. Tugende mu Befeso essula 5 olunyolo 15 okutuusa ku 17. Befeso kantuukeyo mangu nnyo mu kitabo kya Befeso essula ya 5 olunyolo 15 okutuusa ku 17. Uliriza Bayibuli kyegamba. Egamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, nga mwegulira ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Agambe nti no mutunule nnyo bwe mutambulanga. Nga tutambula mu nsi muno eno tulina okutambulira ku kulabula Bayibuli kwetuwa, nga twegulira ebbanga kubanga ensi eno nki? Ensi mbi. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi, abantu bafiira obulamu bwabwe mu mbeera eyeewuunyisa. Omuntu eyavudde waka ng'ali bulungi nnyo asobola obutadda. Naawe enkyene ey'olwaleero oteekateeka okugenda okukola emirimu gyo, kituufu? Oyina by'oteekateeka ne mu mwaka ogujja oyina pulaani zo, naye ekyamazima obiteekateeka n'ebiyinza obutatuukirira nga bw'ogambye. Sigamba nti n'ogenda kufa, sandi ekituufu oyinza osobola okufa kuba yensi gye tulimu. Sandi kukikwagaliza naye ekyo kisoboka okukola ki? Okubeerawo. Naye kyava agamba nti nno kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amaki? Amagezi. Tusobola kutya otambula ng'abalina amagezi? Agambye nga twegulira ebbanga. Wadde ng'okola byonna byonna, ng'olina emirimu gyo, olina abaana, olina faamu zo, kirungi nnyo obirina, naye weegulire ebbanga nti ne Mukama Katonda ayagala ate obulamu bwo obeere ng'obuwaayo mu mikono gye, bw'otyo obulamu bwo bujja okubeera n'omugaso, bujja okubeera ne meaning. Olw'ekumi n'omusanvu tuddamu agambye nti kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. Tetubeeranga basirusiru naye tutegeere Mukama kyayagala. Kyayagala kye tuba tukola. So tetubeera basirusiru kukola ffe betukola ki? Kukola ffe betwagala. Mu kitabo kya Makko essula 13 naye alina kyatugamba. Makko essula 13 olunyolo lwa 33 n'olwa 34. Wuliriza muganda wange, ebigambo bino bigambo bikulu nnyo era obulamu bwaffe. Makko essula 13 olunyiriri olwa 33 na 34. Bayibuli egamba, mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituuka. Tetumanyi biki? Ebyo ebiro tetubimanyi. Kuno okulabula tugambye kwali kwa bulimba, naye kuno okulabula kukakafu okuva mu Bayibuli. Bano abantu baali balimbiddwa nga bawaweereddwa okulabula kwa bulimba mu Wahi, naye okulabula okuva mu Bayibuli kukakafu nnyo. Agambye nti mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituuka. Ekyamazima tumanyi biro we bigenda kutuuka. Olina enteekateeka nga nkugambye nange nzirina, naye biro sibimanyi. Nina kye ndowooza
naye simanyi nkya we lugenda kubeera, naawe tomanyi n'essaawa eziddako wano eno essaawa 1, 2, 3 tetumanyi kiyinza kubaawo. Naye agambye tukole ki? Twekuumenga, tutunulenga, tusabenga, mu bufunze tukole Katonda by'ayagala, nga tukola ebirala naye twegulire ebbanga mu byonna bye tukola. Tubeere abeesigwa gy'ali, tugondere ekigambo kye, tutambule nga bw'ayagala. Olwasatu mu ennya, ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Nitubeere bwe tutyo ng'omuntu ono nti yaleka nga buli omu amuwadde emirimu gye, ate omuggazi oba omukuumi n'amulekera n'amugamba asigale ng'akola ki? Ng'atunula. Omukuumi ono kyali kimukakatako okusigala ng'atunula. Naffe Mukama waffe atuyita mu kiseera kino okubeera nga tukola ki? Nga tutunula. Nga tutunula, kubanga ensi, baganda bange ne bannyinaze, ensi si nnyangu. Tuli mu nsi ey'omulabe waffe. Tuli mu nsi Setaani bw'atayagala n'omundi n'ogumu okulaba nti nno tusikira obulamu obutaggwaawo. Ayagala kutuzikiriza, ayagala tuzikirire wamu naye emirembe n'emirembe. Naye ddoboozi lya Katonda mu nsi efaanaganako bw'eti likyayita nti gwe nange tusobola okubeera omukisa era tusobola okubeera nga tufuna obulamu obutaggwaawo wadde nga tuli mu nsi eno, singa tutambula nga bw'agamba mu kigambo kye. N'olwekyo nga Dawudi, okufaananako ne Dawudi eyagamba nti buli muntu omulamu aligenda bonna ab'omu nsi gye bagenda. Dawudi we yali nga akuutira mutabani we yamugamba nti kaakano ŋŋenda buli muntu gy'agenda, ye Magombe mu ntaana. Lumu tekulibeera kulabula kwa bulimba, nedda, ekiseera kyaffe ku nsi kiriba kiweddeko. Olikola otya? Ekiseera kyaffe ku nsi we kiba nga kiweddewo, ogenda kukola otya? Ekyamazima ojja kuba tolina n'ekimu ky'okyayinza kukola. Nange kennyini ayogera naawe, ekyamazima simanyi n'ekiseera kinene we kigenda kutuuka, ekiseera kyange ku nsi bwe kiriba nga kiweddeko. N'olwekyo nga tugenda okutandika emirimu gyaffe, kino kyetaaga okubeera mu birowoozo byaffe, ndi nga tukola byonna twetaaga okufunangayo akaseera ne tusirika, ne tulowooza nti wadde nga byonna bino biweddewo, ng'obulamu bwange, ekiseera kyange ku nsi kikomye, kiki ekigenda okuddirira? N'abeera n'essuubi, oba ngenda kufa nga ndi munakuwavu akyasinza okubeera omunakuwavu mu nsi eno. Oyinza okuba nga oli mu masanyu g'ensi eno nga weeyagala, naye nga ekyamazima togenda kukungula naye katono. Kankyogere na kino nti bw'obeera ng'osubiddwa eggulu, ojja kuba osubiddwa byonna. Mu nsi muno newobeera ng'olina emmotoka meka, ng'olina ebyobugagga ebyenkanawa, naye kasita n'asubwa eggulu ojja kuba osubiddwa byonna, ojja kuba munaku nnyo. Bayibuli kye twayizeeko olunaku olw'ejjo ng'etulaga nti no tuba banaku abasaasirwa. Lwabadde jjo kwosa jjo ng'etulaga nti no tuba banaku abasaasirwa bwe tugaana okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwaffe. N'olwekyo muganda wange, mukwano gwange, Bayibuli etuwa okulabula ng'etuyita okuweerayo ddala obulamu bwaffe mu mikono gya Yesu. Katusome mu kitabo kya Engero essula 8 olunyiriri lwa 34. Engero essula 8 n'olunyiriri lujja kubeera lwa 34. Wuliriza ebigambo bino, tambula wamu nange mu Bayibuli yo oba olunyiriri luno oluwandiike. Engero essula 8 olunyiriri lwa 34. Bayibuli egamba nti alina omukisa omuntu ampulira ng'atunula bulijjo ku nziggi zange, ng'alinda awali emifuubeeto gy'enzigi zange. Luddemu Ngero essula 8 olunyiriri lwa 34. Agambye nti alina omukisa omuntu ampulira ng'atunula bulijjo ku nzigi zange. Omukisa gwani? Mu kusookera ddala nga omuntu ono awulira eddoboozi lya Katonda ki ky'agamba. Mu nsi muno nga tulina amaloboozi mangi nnyo,
getuwulira. Setaani amaloboozi mangi nnyo agogera mu nsi muneeno n'obulimba bungi nnyo, naye oyo awulira eddoboozi lya Katonda alina omukisa. Tekikoma awo, tokoma kuwulira buwulizi, naye agambye ng'atunula bulijjo ku nzigi zange mu bufunze, ng'alindirira obubonero bwonna bwonna nga Katonda bw'ateeseteese, nga tulindirira ku nzigi. Tulina okubeera ku nsi kuno naye nga tweteekateeka olw'obwakabaka bwani, obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja, nga tubulindirira n'ekitiibwa n'emitima gyaffe gyonna nga giyaayaana okulindirira Mukama ku nzigi ze, kubanga okunulirirwa kwaffe kuli kumpi nnyo okusinga bwe twakkiririza muganda wange ne mwannyinaze. Agenda maaso n'agamba ng'alindirira awali emufuubeeto gy'enzigi zange. Maye mufuubeeto we gubeera, mufuubeeto ng'abaana ba Isirayiri Mukama yabagamba kusiiga musaayi ku mufuubeeto. Ku mufuubeeto ndowooza guyinza okubeera ng'omwango, omwango waggulu w'olugjawo wennyini ku luggi, naye waggulu awo. Naye agambye nti nga tulindirira mu mbeera efaanagana bw'ati, ng'alinda awali omufuubeeto gw'enzigi zange. Okitegeeza ki? Nti kino kiyeetaaga okubeera nga kye kintu abakristaayo kye tuyaayaanira okusinga okuyaayaanira ebyobugagga by'ensi eno. Kino tekitegeeza nti no tetukola oba tetubeere na byabugagga, naye byetaaga okubeera by the way nga tumanyiwa gye tulaga. Kampe ekyokulabirako, bwe mbeera nga nina olugendo gye ndaga nga mmanyi nina gye ndaga oba nga nina gye nali nkyadde, naye nga kyemmanyi waneno si wewange, wano si wembeera, naye nina gye ndaga ewatuufu, kiki kyenkola? Kyenkola kiri nti no mbeera mu kifo ekyo nenkola emirimu nenkola ssente, naye nga nkimanyi nti no wano si wani, wano si wembeera, nina gye ndaga. Kati ng'abakristaayo, ng'abantu nga tuli mu nsi munene, ekyamazima tulinawo gye tulaga. Wano Katonda atutaddewo okubeerako bye tukola, okubeera nga tukola by'ayagala n'okulabula bannaffe, ate era n'okweteekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Okulabula kuno kukakafu, ekiseera eky'ekisa nga kikyaliwo ekyaleero, kubanga ffenna tulina ekiseera eky'ekisa kya njawulo. Waliwo abagenda okubeerawo okutuusa Yesu Kristo bw'agenda okudda ku biro eby'eggulu. Naye omanyi otya muganda wange nti oyinza obutabeera mu abo, obulamu bwo buyinza okukoma leero? Ekyo nakyo tetukimanyi. N'ekiseera eky'ekisa kisobola okuggwako ne kaakano, ne mu ssaawa eno, ne mu ddakiika eno, n'obeera nga obulamu bwo buzikidde ng'ogenze abangi gye balaga. Nolwekyo muganda wange ne mwannyinaze, okulabula Bayibuli kwetuwa nti tutunule, tweteeketeeke, kubanga okulabula kwa Katonda okuli mu Bayibuli kwo si kwa bulimba, naye kukakafu. Mukama akuwa omukisa ng'okkiriza okulabula okwo, obeere nga olindirira ye ekiseera kyonna kyonna, obeere mweteefuteefu nti n'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno oleme kufa nga toyina ssuubi, naye ofe ng'olina essuubi. Bw'aliba akomezaawo obwakabaka bwe, obeere mu abo abagenda osikira obulamu obujja ng'akomezaawo obwakabaka bwe. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Ogulumizibwe, otenderezebwe Katonda Kitaffe kubanga osaanidde. Otwagala ng'abaana. Watuyita mu kiseera kinene kifaanaganako bwe kiti, era otuwa okulabula, okuteekateeka obulamu bwaffe n'okusembeza gwe mu bulamu bwaffe, bwe tusobola okusikira obulamu obutaggwaawo. Tuteeketeeke mu kiseera kino ky'otuwadde nga tukyaliwo, ekiseera ekyaleero, nga tufuluma okukola emirimu egy'enjawulo. Tusaba obeere wamu naffe. Ekiseera kyo n'okwagalako kitukulembere mu makubo yonna. Omulabe Setaani nga si musanyufu n'akamu n'akeddagala, ayagala kuzikiriza, kubba, kutta na kuzikiriza. Katonda waffe nga bwe wakikoze era nga bulijjo bw'okikola, n'olunaku olwaleero otutangire, tukuume eri enkwe z'omulabe Setaani, otulokole mu bubi, otuwe omukisa mu byonna bye tugenda okukola, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo muganda wange, webale nnyo mwannyinaze kukeerera ku Siru ABN. Mukama akuwa omukisa, kwagaliza olunaku olulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.